ensonga y'ensimbi ezeewolebwa okuva ebweru w'eggwanga zongedde okusajjuka oluvannyuma lw'amawulire okufuluma nti banka y'ensi yonna eyimirizza ensimbi ezo zeebadde ewa gavumenti ya kuno nga ne gye buvuddeko Pulezidenti Museveni yagugumbula abakozi ba gavumenti ku nsimbi ezeewolebwa okuva ebweru w'eggwanga nga tebannaziteekerateekera ekiviiriddeko eggwanga okufiirizibwa. So really this is really total failure of leadership by some of these sectors. The technical side especially, they just behave as if they are like, the Bible talks of the hired hand versus the nine ndiga, the owner of the sheep. But because people are looking for Njawro, then ekibiina ekirondoola amabanja ga gavumenti ekya Uganda Debt Network kikkiriziganyiza n'ensalawo ya banka y'ensi yonna. Julius Kapwepwe akulira emirimu mu kitongole kya Uganda Debt Network agambye nti bo ng'ab'ebibiina by'obwannakyewa baludde nga beemulugunya ku nkozesa y'ensimbi zino wamu n'endagaano ezize zikolebwa wakati w'enjuyi zombiriri. Parliament eteekwa okukyekebejja n'ekiyisa n'ekikakasa nti ye ebbanja lino tulyetaaga. Kati ebiseera bingi ekyo nga tekinaggwa aba Parliament nga tebanakimaliriza. Oluusi wabaddewo institution za government oba ba officer abamu mu government babagenda direct nga tebayise nnyo mu Parliament oba okugikuuma n'emaliriza ebyo byebadde yeekebejja ne bafuna za loan on behalf of Ugandans. Kati obuzibu bw'ekyo kiri nti esente zibeera ready tuzifunye naye waka tetuli beetegefu okuzikozesa. Kati ekyo kyongera okukasa nnyo Munnayuganda kubanga kati tuzifunye oba zikola oba nneda ffe baba batandise okutubala. Kapwepo ayongeddeko nti wadde nga wandibawo okunyigirizibwa okutonotono naddala mu zi project zibadde ziddukanyizibwa ensimbi zino okuva mu banka y'ensi yonna, kino tekijja kukosa nnyo byafuna bya ggwanga. World Bank nga kino kyekoze oluusi kinaatuleetamu mwanaabamu okupipira mpolampola ekyo kinaabeera mu mwaka nga gumu, naye ekisingira ddala nti kijja kutuyamba okwekebeja nga Bannayuganda. Awadde amagezi nti gavumenti terina kululunkanira nsimbi ziva bweru wa ggwanga wabula essira eriteeke mu kukozesa obulungi ensimbi eziva mu kukuŋŋanya emisolo. Okukozesa ssente z'abannaffe ezaffe nga tunazikozesa obulungi si kyamaanyi. Twandibadde tusookera wano okulaba nti essente ze tufuna wano nga Bannayuganda oba ze tuyita domestic revenue ne tuzikozesa obulungi ne tulaba then awo ne tulyoka ne tugenda ku ssente z'abannaffe nga za World Bank. Banka y'ensi yonna ebadde ewa Uganda obuwumbi 2 n'omusobyo bwa ssente za Amerika buli mwaka, wadde ng'enkola y'emirimu egya banka eno gibadde si mirungi ddala mu ggwanga erya Uganda, nga lipoota ziraga nti ebadde ekola ebitundu 2 ku buli 100, ekitadde Uganda mu kifo ekyokumwanja ennyo mu nsi ezikozesa obubi ssente ezo ziba zeewoleddwa. Stephen Tulyarugayo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.